Maya kulaba jjajja Zubaberi Maya alengera ebiri okumpi newala tukubira tochi ndito lyenjawulo nasobola okubanyola bulungi lusanyusa jjajja tunakulwa balaza jjajja olabiseko mu mbuga y'abazzukulu b'osooka odigide sooka weetale sooka otakale sooka odigide mutiro jjajja ogenda okubanga munange egezze munange akamyufu kendalemu kwakomekerezeddwa wiiki ewedde twasubwa nnyo kubanga kaali olwakutaano olwomukaaga ne tutabeerawo naye era tukasanze jjajja bwe tugeza okugira nga tutegedde abagudde n'abayisemu jjajja ababaka bangi abagudde n'abaali baminisita ababadde baminisita nabo jjajja bagudde n'abo abaaliko mu bitundu ebyenjawulo ne bakomawo nabo bagudde jjajja bakube mu tooki tujabazaako balagawa baagala nti jjajja yanguwako batabaale bonabonabonenangoza jjajja ndaba kukibazo kulubanga tulaba kuggwe jjajja mawulale ebirema yegwe waffe jjajjani sempeke baba muli mutya ow'entongoli tasokubalaba jjajja sempeke otugamba ki nkeberamu baba tukeberemu male negende ngende otyo odigitamu okonamu akatongoli wajjako wano ng'onoonyandawuzi wamulaba nze ndigida budigisi wali onoonyandawuzi ate nze ndi jjajja waabo si ono gwe kitegeeza entongoli yabusaalira n'obusikirane kati otukeberera mu ntongo jjajja ile endongo ebagiyita batya entongoli ndaba yeeri mu east baba ensege oli anyenya nsege jjajja eyo gye bayita ensege onoobaako kyogera bakayimbira bakutumidde mutabani wo mukwano gwabwe kamagambe kino mugera kukimanya mwekwekanga nga Betty Kamya yawangulidde waggulu nno ki ekirala kyolaba ate kyewunyisa President Museveni tebagenda mumwesimbako mu kamyufu kekipa kagwadde era yayitawo yekka nkirabe kati baba mwattu begenda kutonyayoko mu nnaku zino enkuba yatandika omwezi guno etandise webala ekiraba ekomaddi bamunaate mwegendereza ensenene zagwa 11 era bulijjo gwezigwa singa otugende nti mbwe temwegendereza ensenene zigwa mwezi guno awo nandiwulidde jjajja Maya okomyewo jjajja kanzire ebbali wano kaliba k'embuzi kannanname neesigama empagi kali kuno kwandibadde kulabula ejjajja ti mwenna abaagala okuvaayo mujje muvuganye ku lwammwe mukimanye nti mugenda kuwomuka musinge bwe mwawe muse anti olwo baga nti enkima gyekoma okwewanika waggulu n'okukunama mugenda okukunama kubanga temukunamira ffe ababa wansi njogala weebuuze lwaki baba bakumye kitegeeza toli muganzi oba tolina byokoze abantu abamu batiitiisi liriya naakata akato wakatya naye ate bw'aba akatya binaddamu byayo liriya naakata akatya akatya kati ano neki atuleeka lwaki tebatuulako kasa bamuwa n'alyako nabagamba wano ebyali byandaala ku lwesikatosi ne bagamba nti byandibadde biwummula ne biremerako kati biswadde kyenkanaki maama ate omukulu bw'ogwawo ojana kunobuka buno yaabwe ate omukulu bw'okutuka toyunga omwana ono omuwala Evelyn ani temunzijukiza yatugamba nga nti balina amagi lwabaddewa ate ge galonda kubanga nsubira ndibadde agayita wano gamuyambe wano tegabibeeramu gakuuma awangudde ekintu ekiwaganyaza Efulayimu ka muntu kano lwaki kubanga ak'omuntu kabeera kasigalamu kakisolo nkitegedde Efulayimu ekimuwaganyiza ka muntu naye kati lwaki tawummula nakugamba wano bw'otaamwegendereza oba bw'otaamwesigwa lukutanako ekiro olumbe nakugamba bw'otaba mwesigwa lukutanako nga bwe bakuwa eddagala tolikozesa andi bwe luntanako nga ntabuka nga nzijayo emmundu otabuka nga ndukuba ng'ekusibizaako mbwekyo kikuza ate kikuza era oba wemusengo wemuse oyongera swala Patrick Nsanja mwasula tasobola kuzimba nyumba lwaki tazimba asula mu nsanja bambi kakati bwagwera mwagwa ekibuuzo yabadde wakutagala nga atagala biki
Antu nabo balimba. Abantu bazibu tebategerekeka. Naye nga kiwagana okutegerekeka kiki? Kyekyo butawummula. Abantu obutakuta bubasumbuwa. Ejjajja. Otegete babeerawo nga buli kimu kye bakola kibaswaza buswaza naye nga tebagala kukkiriza. Ate ekyo kikyamu. Omuntu omukulu wanditegedde biri onooswala ne weewummuza. Kati Patrick bw'abanga nsanja mwasula nga Patrick asula mu nsanja ate oyo bamuwonye buwonye kubanga wabuvuyo. Ate alinnya eno n'alinnya kati iwa watuufu abadde agenda kudda ali atagale nyabula addembu adda yekka. Kakati ebyo bye byewuunyisa nti abantu babeerawo ng'amakulu tebalina nga nabo tebamanyi. Ate fe bwe tubabuulya tebakkiriza. Kali yebadde ng'ayagalamu Bafuledi basekerere ye. Ng'ate ye yakoze eki. Kati bonna kabeewujjemu babayiteko nga batumbula. Bagenda kujja babiri benyigirize. Onoomwayitewo agende butegere. Nze njagala kutegeeza ejjajja oba oyagala nsiimewo nsubuga nga lwaki nsiimawo nsubuga era ki ekikuza bwomu ku buswavu bw'olabye naye ate era banna osubira njawulo kyegenda okujja ate waliwo Joseph kakooza buli lunaku ne kakooza. Joseph kakooza nakagamba nga wano ndi okukooza ne lumu gijja kukuwonye kati gyawunye tegyawunye kati tuulako ekolunde nagamba nti James waalu waluswakira tewaba muntu n'omu olano oyo naye agwa ali amanyi Robert wali museka ngeno bali mu muceere ngeri busekula Gilbert bali basekula bunkene nga bali mu muceere tebavaayo abaali abagagga era abaluddewo kiki ekibasiba mu bintu bino mugamba tubeegayira bwegayira lwaki bwetubagoba mutwesibako kubanga ojja ogamba nti bansabye banneegayiridde kakati ate bwojjanga osaba nti bansabye enzigi banneegayiridde lwaki abakwegayirira bwe bakugoba ate olemerako kati kabafunza ki ate mmanyi kabafunza ki kubeera nanguzi nga bakutte naye mutere abantu bonna nze ne bagamba mugema Panado wano obutajja mu Uganda naye agenda kubayamba kakati amakulu galiwo balindigudde ennyuma y'ekigo Isaac Musumba waawali kukyaki wasumba naye bamulabiza ku njuma bamulabiza Meri akaloolo okutuka muluma tetukanye naye kali kukutukalukawuliremu kali eti businje embeeri baba ebintu bizibu nalulungi weeri Silivia lwabwogola lwe bamugamba ntojja nebagoba tebaagala kumanya ejjajja kati nze njagala kumanya nti Rema watongole olukiiko bw'obadde walutongole wabadde oyagala ki kukulonda Simon lukodo luli awo telugabadde ekikumi nga balonda naye balulute nti bazaamu bitangaala butangazi bitangaalo bibatangaalamu nolanje omuntu agera kola ki ng'ebibagambibwa byabagambi si byabwe byabagambi si byabwe era bwe biba byabagambi kiba kigwo muyanjala mbabaali mu lukiiko nolaba embaga ensonga yoweeri